Mami omulabye osanyuse nnyo. Wali omulabyeko? Lwaki osanyuse nnyo ng'omuntu gw'omanyi? Omuyise otya mami? Okuba n'enduulu. Oba kufaananiddemu Asha Blessing. Mutwale Rania ku ssomero. She's bright enough to be in school. Ate gwe ojja kulowooza nti Rania batica be balina omuyamba. Naye olunaatuuka ku ssomero ojja kulabayo abaana bali ready omuyamba. Bayitawo. Bamwagale nnyo bamuwerekerengako mu ttooyi. Temuggalira mwana mu mute. I'm a teacher by profession. Bagala bateekemu ki mu container? Ebyokulya. Olaba bakusubye ebyokulya bya container. Okwebica. Yangu tugendemu kwepicha. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 52 155. Tulina kuyaba Rania zekene waffe Well Spring tukyalirako tumutwala wa mukyala Naluyima tumutwala wa mukyala Naluyima like banyumyemu nko kyana Naluyima omumanyi toyinza mumanya ne tugenda yo mami we mukyala Naluyima waliwo kati mami omulala wogenda okulaba eno ne lwakuba enkuba naye nga gye tuzzeeyo leero otegeddeyo enkuba ekedde naye gye tuzze otegeddeyo leero wa tuzzeewa wa mami Blessing wamutegeera oyo kale waliyo mami omulala gwe tugenda olaba abeera wawamu ekyo ekikomere ekyo okyabye ekikomere ekyo kiri maasa mulimu bubaluni mu ekyo ekikomera oba mulimu ebwokuzanyisa ndowooza simanya gattuukeyo tulaba oba mulimu baluni oba mulimu bwakuzanyisa ki nengatte ennungi oli oyagala wabeeyo bwakuzanyisa eyo munda kale tugende olaba mami aliyo baye ne tuzzeeko wano ne Rania waliwo mukyala Naluyima gwe twasembera okukola naye program so tugamba katujjeko wanene wa Rania twabaleseeyo naye waliwo mami ono omulala gw'ogenda okulaba afuke mukwano gwo bamuyita mami Naluyima bamuyita mami ani? Mami Naluyima onaamusanyukira n'omubuuzako nga tutuuseeyo? Kale katugende tumulabe. Kasimayiro nga kamaanyi mwali mwerabyeko Essanyu bannaye buli goolawo omusanyukira How are you? You are fine. It's okay. I'm happy to see you, Naya. You are welcome. ne Rania ayinza ogaba mwali mwerabyeko gambe naye bannange nkuba ekuba mu nviiri zo atuuse mu ofiisi Rania naye bulijjo obaddewa ewa mami naye nga nze nkulinze sikulaba. And how are you today? I'm fine. Are you fine? Yes. I'm also ngamba igirizaako bitubye kuba tukola abaana bakole bulungi nkyebiyinza okuba nti Rania simulabangako Katalemwa.
You went once. Naye nga tubiirayo nnyo ne tuyita meetings z'abazadde ne twesomesa namukutwalira naye Rania nandibadde mumanyi ye naye simumanyi. Ekirungi mumuleze bulungi, ebyokulya bifuna bulungi, laava agirina, ebisinga bikoze bulungi. Naye kye nalabayo kyekya sitamina eno ekyabulamu, atambula n'atagala naye ng'ate n'okutagala twakulana nnyo ng'amugamba bamutyako training oba omusali twamukuyiwa katalemo nga mutenyingira ewaka naye nga gaba maziga yeesaasira bwe buzibu. Rania wamma olina okukola physiotherapy ogimanyi? Omulaba woli. Olina okukola Watukambo kitumutuuze wano eno makati. Atuwe wano. olina okukola emirimu. Wamise kuya. Alimu akakankana. Pezi, Ruli yali aweza miaka 6. How old are you? I'm 5 years. I'm 6 years old. You are now 6. Are you in school? Yes. You go to school? Yes. Which school? Njagala nnyo okusomera ku ssomero. Oyagala nnyo okusomera ku ssomero? Naye tonnaba kutandika? Asomera waka. Anti nta okutamba tannaba kunywera bulungi. No. Within 2 weeks ajja kuba era ng'atambula atagala. Within 2 weeks bw'anaagoberera abaana n'ayambuka n'akkirira ng'anywera. Kyentogera nkimanyi namulabako nayikola omwana yatagalanga agwa naye amangu ennyo lwokuba nti yakola exercise omumanyi. Otegeeza okubeera mbanne nga atambula nnyo kiyambako. The more you move the better. Tukigezaako naffe asobole okugenda okutandika. Mulabika mumutiisa butiisa ajja kugwa ajja kukola kinaye nga ye mwenyini ye nga yiye omuntu yeesaasira aba yakatambulako ng'akaaba banne nga batambula nga bamuleka ajja kuwanguwa. Mutwale Rania ku ssomero. She's bright enough to be in school. Ate wane waka babeera nga bazanyira waka nayo kyo kimwongera ku mugumi. Waka waliwo abaana batono eri agenda kuba mu variety. Agenda kufuna emikwano mingi egyenja nawaka unawafunda. It is a confined place. Naye eri n'ayambukako eri n'agenda ku pitu gyekoma n'agenda kuba P7 olunaku ne luggwako ng'atambula kijja muyamba. Baana shortco wakuyamba. Neki? Shortco. That one is okay. Teachers are trained to do that. Ng'essomero mpozi nga tumututte lyabo nga bamutegeera. Special school? No way. She must be in a school that is inclusive. N'abalala nga mwebali abalamu. Ate gwe ojja kulowooza nti Rania batica be balina omuyamba. Naye olunaatuuka ku ssomero ojja kulabayo abaana bali ready omuyamba. Bayinawo. Bamwagale nnyo bamuwerekerengako mu butono. Temuggalire omwana mu mute. I'm a teacher by profession. Ate ow'abaana abato. In an inclusive school ey'abaana 2,207. Ndaba abaana kye bakolera abaana bannaabwe. Waliwo omwana gwe baleeta ng'ali autistic. Omuzadde n'angamba nti omwana ono talya mmere. Simanyi bwe munalira yajja paakinza amagi nti kyamanyi okulya magi. That very day. Nimukwata ne mumuteera emmere mu maaso awo. N'ateekayo omumwa n'aguggyayo. N'ateekayo omumwa nga tuli awo tumutunuulidde. Nendeeta banene mbateeka around her. Nimbagamba mmwe muli. Yagenda okulaba nga abaana batoolamu bwe bati nga bali. Olwo lwennyini yagenda okulaba nga omumwa si gwe gutoola n'ateekayo engalo n'abiri. Yali atooza mumwa. Nga tamanyi bwe balya. Naye yatunuulira banne bano nga bwe bali. N'amagi gano balinga baliisa amaliise. Gogekka nga kyamanyi nti kyo bakironda ne bakirya. Naye ebirala byonna nga tabi. Naye bw'olwo yali akawunga n'ebijanja. Kati mulina bwe muggalidde Rania mugguleewo omwana agende. She's okay talina na buzibu. Naye abamulira mmwe mukyalina okutya. Kale okutya kubaveemu
Rania asomye. Nze nnyini nazaala wa spina bifida ne hydrocephalus ndowooza obimanyi. Spina bifida aba muzibu nnyo naye nasobola omulerera ate mu public. Era banne nga be bamuyigiriza wadde okutambula wadde ki baabimuyigiriza. Naye nga olina babuulirako nti ono tumulera bwetti ne bwetuti tumulera bwetti ne bwetuti ne bakiyiga. Mu following ku ssomero bwemala omusabira ekifo bamuwa ekifo wanaasoma genda oyogere ne batica bakweka time oyogere n'abaana oba ku parade oba mu class. Rania wuuno mubaleetedde mumwagale mumuyambeko. They will do that. Abaana by break time ojja kuba ayina emikwano, by lunch time ojja kubanga afiitinzeyo mu society. Wange naye baali bamuganya okusoma ssomero lya Wellspring nga bagamba omwana we tetumusobola. I stubbornly left the child with them. Ne mbagamba mumusobola ate yali tatambula nga ayavula bwavuzi. N'omuteekayo nga yavula nga ne mubawa namutwalira ku mugongo ne mubawa. Ne bagamba tetumusobola ne bagamba mujja musobola mumutegedde mutya nti temumusobole mubawaddemu paka break. Era ne ntambula ne nkoma weeka. Break time nenzirayo mpola mpola nagenda okutuuka ne nningiza bwe nti mu ddirisa ng'ali ne bannaazannya nenziruka ne nkoma busamu picking. Ku lunch time ne ngenda ne mbuuza headmistress nti omwana aleeta nagamba no ali very okay muleeta asome. Era bo bennyini be bannoonyeza ate akagaali akaasooka ab'essomero eryo ne baliita akagaali ne tuteekamu omwana n'atandika okugenda ku ssomero buli lunaku. Ku kagaali nga ye asobola okavuga yali takamanyi nga maidi yakamusindikira paka lwe yayiga. Kati nga asoma ne maidi oyo no nga tumuteekayo naye break time nga tugendayo ne tumukola CIC. Ne tuvaayo ku lunch ne tuddayo. Ate maidi aba alina kusoma mu baby class. Anti waliwo abamu abagenda waliwo mukwano gwange mmanyi alina omwana alina special case naye era just ye bamuwa butwa nga akyali baby kati ebenda nebifa nga developings kati naye namutandisa okusoma naye era amuweererako omuntu kuba ye ekizibu kyalina tasobola controllinga bimufulumamu. Anti kati wadde tabisobodde you put a pamper bamuteekamu pampa. Kati ekyo kitegeeza nti maidi abeere ku ssomero era ye abeera ne maidi ku ssomero. No way. Era omwana abeera wabweru maidi abeera wabweru ye oli n'abeera mu kakati bw'alimala okusoma gy'alikola yonna maidi alibeera mu ofiisi awo. Omwana mumuleka abeere independent. Omwana batugamba nti you let go. Bw'omuyambako ky'omuyambi katonda kyetaaga kuyamba ky'amaanyi. Banne be bajjanga omukwata ku mukono bamutambuze. Within a short time ajja kuba ayize ne stamina ekutte. Asobola okutambula. Okay? Yetaaga just friends to hold their hands and they move on. Kubanga naffe tubaye tukigezaako this by next year abeere nga asobola okugenda kusoma. Kati nze ngambye agenda okutandika n'enkya. Enkya nga abaana batandiseko 1 month. Doesn't matter wonna waatandikidde. Agenda atandike nabo. Wama they should take you to school, okay? Yes. Aina ETV aina shanti. Aina kyalina. Gwe correctinga gukka. Naye mwalo awo. Aite tumanyi. Aite mumanyi. Kubanga baali supposed okuteekamu either ETV oba shanti. Amagumba gano ne gakomawo ne geegatta. Kubagana amagojigiso yasigala eno neno nesigala eno zalina okujja zifitting mu mutwe gwegatta. Empumi ebeere wano makati. N'agaffe gennyini we are separate laba okwatawo bulungi layini ogibulira mu eri. Gajja buzine geekwata. Kati agona amazzi tegamukkiriza kudda kwekwata. So ne yawulira ddala. Ne gasigalayo nga bwe gali naye no problem yaggalawo. Talina problem waggale. Talina wabiyita wonna. Talina waboota waggala bulungi. Bagiyita compensated hydrocephalus gwamaane gwe correctinga gokka. Kati gana amazzi tegakyasobola kweyongerako ne gusukkawo. Ate gujja kusukkayo okuggyako ng'ate afunye oba accident oba kiki.
Anti bayinza obalabira wakati bati abaga nalwa kusomero n'agwa nagukubawo ebizibu n'ebijja kubanga ye alina essigida ya kigo kakati taasome amwana alina okusoma mama sweetheart tosome genda kati tomorrow and I'm going to give you books and a pencil so that you start school. Yeah, I'm going to give you books. Oh, you're going to tayagala kusoma kasene teacher ajja ng'ayiringisa amaziga aliyeka she's confined. Genda omutwale yalaba abazanya basituka azanya essomero linyuma bagabe wali obuugi ne Rania osaaga bamuwe container ng'erimu ebyokulya wama toyagala container singa kwagala case olaba banaateekamu container yagala bateekemu ki mu container ebyokulya olaba bakusubye ebyokulya bya container. This child is normal according to me. Taina buzibu Rania tumutwala asoma ebimwamu omusomesezaako wakahuwayi ndeeta owange omulabe. You'll see the child. Yetanga omulaba William Wile agenda personal assistant agenda okubya esimu nga Wile yagirina kati nze what I'm doing right now muyigiriza kutambula kwetwala kusomero nga siriiko. Kati ne kati okyamutwalirako okyamuwerekerako. He needs assistance olw'okuba nti bw'atuuka ku bya toilet tabisobola bwomu. Anti nange kyeŋŋamba ati kati ono ate ye talinga bali kuba William is somebody who uses catheters. Zeziki ezo ngenda zikulaga mukwano. William talina feelings okutandikira mu kiwato okukka wansi. Yasanyalala. Kati akozesa buseke. Kati alina okubanga alina watudde alina kibifida spina bifida obadde tokimanyi alina spina bifida ate alina hydrocephalus yalina ebintu bibiri alina omutwe okuzimba ekyokumugongoko ekiri alina ekyomugongo egumba fuluma no way si kyekyo ekyomutwe omuzitolera backbone n'ekyuka kino kizibu oline w'omukumako omuliro eno omumalawo ate singa afuna bufunyika bw'avunda nabwo nzina lino nabindaga ne ngamba Rania talina problem. Rania is very okay. Ulidde mukwano twaddayo nakuti kati ekyomutwe kyo esuubi twaligireyo ddala mami okwenderako nze okusinziira ku kyendaba ku Rania talina buzibu brain yeno baagiggalira eno just omutwe agusobola singa badeta gusobola singa nkugamba nti dduka kuba signs bazitusomesa amaaso ga Rania gali fixed bulungi gandi badde gadduka emisinde singa pressure ebaddeko naye amaaso gali fixed bulungi kiraba galaba bulungi omutwe agusobola singa abadde nga agusobola nga guzitowa nnyo nandigeti gutwale bajjemu amazzi naye gano kati gatambula bulungi geetambuza era okujja kate nga biblokinze luvannyuma kolo tuyinza okulaba signs ezo oba alina confusion mu byayogera oba afiiringa tuddize oba vomitinga buli kyalya some of the signs ezikulaga nti amazzi tegatambula naye kati nga bwemutunuulira yandibadde ajjudde vein zikuno yenna ng'ate ziriddaaka obukuwe buli fine naye buli mayiruti yenna aba atimbyeko emisuwa tagirina kazaali bulungi yesesa kati kyolina okukola izi kwongera exercise muno afune amaanyi eno wansi omukozesaako anti era mu kutambula ewaka okutamutambuza oba omunyiganyiga tugenda biyiga byetukola kuba lwo ebyenjawulo no byakola tugenda bikola oddeyo bikole Rania yayongera okufuna amaanyi stamina naye tujja bikola ng'ate bwe tusoma ku ssomero wagamba tolina stamina stamina wakirina stamina ati
wagamba lwaki ogwa otambula gwe n'ogwa kirabika sirina maanyi kirabika talina maanyi bw'otambula ennyo nnyo n'okola exercise bunaku ng'amaanyi gajja gwe lwaki obeerawo n'otuula n'otazannya n'abaana n'osamba n'ebboolo osambako ku bboolo samba nangwa osamba n'ogwa bw'ogwa ng'ositukawo ng'oyongera ng'osamba olabye oti ndabye bulungi mami omulabye osanyuse nnyo wali omulabyeko ye lwaki osanyuse nnyo nga omuntu gw'omanyi omuyisa otya mami okuba n'enduulu oba kufaananiddemu asha blessing wuuyo mami ayagala mugamba ki ayagala ofune stamina obeere ng'olina stamina ogenda ne ku ssomero ng'olina ne containa ne keesi omuli ebyokulya oyinza mugamba ki mami njagala genda ku ssomero kale Rania nze ngenda okuwa ebitabo ebisooka okugenda ku ssomero era ngenze bireeta ebitabo naki ekirala ne penso okay Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.